kale oli ku expo nze omwana soda olwaleero tusazeewo tujjeko ku kasozi k'abayivu e Makerere tulabe Omukunja Atasera embeera azitambuza atya azikakkalabya atya. Ekibuuzo kye twebuuza ffenna Abannayuganda, asoma oba tasoma? So olwaleero neesitudde nzijjeko wano eno, oba oliawo ne mu classroom ngenda kutwalayo. Mpozi ku campus bagita lecture room, osimanyi lecture room kyonna kye kiri ngenda kutwalayo tulabe yeeyisa atya mu kibiina, yeeyisa atya ne bayizi banne bakampasa banne. Okitegedde? So gwe beerako subscribinga, commentinga ate osharinge. Wano wendi gye bayita Makerere main gate, abasinga mugimanyi bwete bwefaanana. Kati tugenda kwambuka mpola mpola paka mu classroom, gwe beerako tovaawo. Export TV to the world. Uganda abasinga tulina ekibuuzo, oba ddala Mukunja asoma oba tasoma? Kuba Mukunja musajja wa tulikoodinga nnyo naye tetulabako vidiyo ng'ali mu kiraasi bulungi atudde. So nasazeewo olunaku lwaleero mulinnye akagere nga tamanyi. Nakedde wano ku campus ku main gate, natuusewo ssaawa zabadde 12 ez'okumakya nga muswama paka kati talinatuuka, naye sigenda powa ngenda kumuswama paka ngawe. Asoma tasoma? Atulimba ali mu kontenti tali mu kontenti? Okitegeera? So gwe beerako, njagala tubeerewo mu magezi tulabe ddala asoma obusawo bw'atugamba bityo atugamba nti asoma busawo, okukebera abakyala simanyi akujjanjaba. Waliwo gwe nnengedde, kamera zange zitandise omundaga wano, wuuyo katulabe mukuumireko amaaso. Mulengedde omuyajja tugenda mugoberera tulabe oba ddala kituufu asoma oba tasoma. Ambiseeko kangabi anyaanakunga abatangabi wuuyo ayambuka kituufu, ayambuka main gate eya Makerere University. Si bwebwo kati tugenda mulinnya amanga bakatuuka mu classroom tulabe dokita ddala asoma oba tasoma. Wuuyo geta bulungi, gwe beerako tovaako apudetsi zonna leero tutegeera oba asoma oba tasoma. Geeti yagiyingidde, ekyo kiwedde kiri ttiimu. Kati katulabe tajja kwekubizaayo ebifaananyi alikoodinga mu vidiyo, tuyingire tulabe. Gwe beerako tovaako. Saagala ndabe, njagala mulinnye kagere ku kagere. Wano geeti bagaanawo kanzijeko kamera. Nze olunaku lwaleero twasazeewo kugoberera musawo waffe tulabe oba asoma. Ambuzeeko wuuli kamera zange mulabi. Musawo ali siriasi nnyo, munansonyiwa ekifaananyi obutatereera naye ebintu byangukutu. Musawo wakubaza bubazi, saagala ndabi anyako n'abayizi. Adduka wuuli. Mulina aba eno mission gye nazzeemu olwaleero, saagala kindabe. Wuuli agenda yeetegereza. Wali abantu nja kujjangako kamera kasaaba nga tambuzeeko sigala mulaba nagwabonzeeko awo. Nkyabomanya tumulina munsabire mission etambule bulungi nnyo. Kunja ono manyi ageziwalira nnyo abantu, naye leero naffe kati mufukireko akagere akayinja mu ngatto. Tumulinnye oba atubera tasoma. Abamanyi Makerere ndowooza eno yonna gye tuli okumulumba mumanyiyo bulungi. Ali siriasi nnyo, musawo jjamba azikuba. Kati nowa gy'ayitira bannange.
bwebeerako tovaako. Subscribinga ate commentinga. Eno ye Expo TV, nze omwana Soda. Oba alagawa nzendi sudde eyo Tandala sawa waffe leero. Okay, tali ku kampi. Tuli ku Makerere University. Omusawo waffe mulondoola tulabe ekigenda mu maaso. Omukyala abadde andabye. Tujjamu bano nga abamukakamu ng'ali ku ssomero. Wuuli. Zino ekiraasi, ndowooza ekiraasi ebingira obutagiyimu. Sociology one. Yeah, the first one. Sociology, the one there was supposed to be an different reading. It was it kind of Yeah. Kuna mwana anasema
No, I have it in my mind. You say agriculture is. Others listen. I let me pray that there will be a moment in a time when a voice is heard as per our kind of constitution. Many of you are what you are because you don't listen. You fall into trouble. So can you style up? Yes. Now, I've grown up knowing that agriculture is an economic activity, even here in Uganda. But again, I've come is you telling us that it's also a culture. So why is it agree? So that's where I am confused because Why is it agriculture? Can we put the house order? Omukunja. Musawo akoze atya musawo? Ye olwaleero twamufunye talina kyatugamba, ekyamazima babbulaadi Omukunja asoma. Leero lwenkakasizza nti asoma kuba leero nsibye ku Makerere University. Asoma tewakyali kulanga kuki. Lwakuba wabeera ku ssomero yeebwalabwala, yeebuzaabuza nnyo, simanyi lwaki yeebuzaabuza nnyo.
Abuzaabuza nnyo naye era waliwo yabadde andabye yabadde asse ati waabwe alabika katya nnyo. Naye era eri abamutegeera ssebo ne bamugongako amagezi. Naye ssebo abamugongako amagezi. Kati bampitirewa ansalire wano. Sebevaayo era ababa bamutegeera embeera ne bagitambuza malidaadi sana. Ate kineewunyisizza n'abakazi abakulu ddala, kale si abakazi oba abakulu wabula abantu abakulu bamutegeera. Kati abo bonna bonna bamaama bamutegeera. Makerere kati abaali batuuseeko Makerere nga temugiwulira ku TV kugiraba mu mawulire mu bigambo, wano wonna muba mutegeera ekiba kigenda muki. Omukulu asoma leero wenkakasizza nazze ku Makerere saawa zabadde nga natusoba neno nga zitonnawera ssaawa eno. Yatuuse oy'okutuuka yatuuse ssaawa nga 2. Yatuuse ssaawa nga 2. Naye kati saawa za kakati ziri mu ssaawa nga 8 ez'e Uganda. Amaze mu kilaasi kuva ssaawa nga 2 paka ssaawa 4 ziba ssaawa mmeka? Essaawa z'amazemu. Oba bagiyita kilaasi yaabo oba bagiyita lecture room. Amazeemu. Olunaku lwaleero ddu Makerere etemagana nga ewano nadde nina oswamirawo. Baasi oyo tumufunye oba twogereko naye oyo tumufunye ali bize nnyo. Oyo tumufunye Mukunja Bulaadi ali ku ssimu afuna walutalo ali ku ssimu. Ye main gate ndowooza ebafulumira. Leero olunaku naluse kola bwambega. Bulaadi nina omufuna oba oyagala oba toyagala nina okukumpaaninga. Mukunja kiki ekiriwo? Basinika ebintu ovaawa. Oweddako endi mpola mpola. Okimanyi bulijjo Lindakoko katono ngenda kukubira. Mukunja okimanyi bulijjo nange mpaka nandi tosoma. Ovaawa. Nakedde wano ssaawa 2 zansanzeewo. Ssaawa emu obwedda ndi wano ku makya ne bwe tolaba. Tolaba. Wansanzeewo gwe kyomanya ssaawa zo obwedda ndi wano mu kava zange. Nje obwedda njagala kkakasa abantu bagamba nnyo Mukunja tosoma. Boyinzikiriza. Kati bwemba sisoma mukole mutya? But we are concerned citizens. Tuba singa mwe mwali musasulira fees tuition nenga kyekiri Omukunja Bulaadi bya ddala nazze wano ssaawa emu ne wadde ondabye boyi tolaba si muli serious omajja najjidde ku boda yantadde ku gate nga wendi nkulaba
gwe kyomanya buli kyokoze olwaleero nze nkolera expo obwedda tuli mu practical za kulongoosa tolina kyogera tunyumiza byonna tubiina no olaba kati gyenva eri gyensomera waggulu tubadde tuva mu course tubadde tuva mu practicals z'okulongoosa abakyala abafa nga bazaala postmotology banaye nkulabye wenna oli free nnyo ndizekka olutalo naluzeemu nze Mukunja nazze nzekka bayidayo tubadde twagala kakasa oba oli awo tukkirize Mukunja nedda kampasa talya nnyo naye seba oli free nnyo seba obulamu bwo bwanomalizinga nsoma byeddala ne mu kibiina seba nkulingizaako wabula abawala basusse Mukunja senga obadde mu kiraasi nandikulabye Mukunja mbaddemu tosobola yingira mu kiraasi yaffe nga tosomamu mu y'obudokita eri mu siyolo osobola naye eri gye tulongooseza mosmology abalwadde abakyala abafanga bazaala gye tulongooseza abazaala tebasobola kukkiriza ate olina wombuzeeko naye nenkuswamira aneene era mbadde ndi awo nojja naye nga kimukutuka kye twagala bwino ffe kasojja ffe tuba tulina okumanya kubeera twamanya nti ojja ku ssomero lwakubanga enzo olaba eri ng'abaana bangi ebikyala bingi nenga Mukunja ate no mu kiraasi yaffe abawala bangi okusinga abalenzi abalenzi tuyinza oba tulinga toto tuyinza oba tulinga 8 naye abawala balinga 15 naye bagaba mu bagabane waliwo abatafuna abawala nze ntunudde nga liteeke boyi tetugiwona ate etya abawala bangi waliwo endabye walinga mushiyalinga obwokunywa nengamba nawe kali mu paati ya nkutidde akwakalabyeko tiktok nakapositinze kuba akonakakutte essaawa ebyo twabyekutte lekikyala asooka yabadde afuluma naye nga emisomo kigenda kita Mukunja tubyekwata ne tubipesitinga ate lekikyala waafuluma tukolakolamu awe fujje mu kirasi naye gyasenjala ennuma naye nga mulwayo nnyo tofe okubeera bala ebbanga tonywedde ku njaga si buli lunaku ndi tulwayo kati ku Mande lwe tulwayo tuvayo ssaawa 8 ne ku Lwokusatu ssaawa 8 naye ennaku ezisigadde tuvayo ssaawa 6 waliwo ne lwemujjanga waliwo lekikyala emu tebikooya bikooya kale kati leero nkooye ate mbadde nzigidde wali kugula kyakulya nzireyo mu practice kati nze nno mbadde mmanyi ogenda era kwe kukuyita nga tonzirukako nga sikukubye ka surprise kano kumboca ne boyo oswadde naye ate ekyo nali nkisuubiddeko neŋŋamba eribaayo omusiru mugezi gamba omugezi ayagala okunda alimanyisa ensi no nabeera nakaawo n'ekirowooza naye nga mbeera kuno kati ng'olumu emba ntambula abaana bantunuzaamu essimu aga Mukunja wuuyo kati nabimanyiira kyolaba sikwekanze nnyo naye ate neekanze olaba ate gwe okitegeera okimanyi bulijjo nayesikiriza nti osoma bulaadi tusoma byaddala nsoma byaddala n'oluzungu se bw'ofuuwa mu kibiina nsoma byaddala era tubeera mu kirasi baagaanayo Oluganda teri vernacular speaker luzungu lwokka lwe tufuweta wano kasezi kabayimbi n'akaviiri ndaba osanyiridde akaviri ku makyala ekitala nazze nga enviri nga zeekoze bweziti naŋŋamba sooka ofuluma ogenda ozisanyiriza negenda ne bampa ekizito okisanyiriza jasisi balekikyala abamu tebanatapu kuba kampasi okkirizibwa okukola kyoyagala naye waliwo lekikyala omu yaŋŋamba Mukunja enviiri kati negenda ne bagisanyirizamu okategeera bino ebirala tugatta bino okusoma osobola n'omumala osoma omulimu negubula era n'osigala mu kuyimba tewali challenges wasisinkanye gwe nga ggwe Mukunja omuntu amanyiddwa okubeera nga okomyewo okusoma omaze ebbanga tobisomaayo ekisooka abawala bangi ebikemoye bw'oba toli nnyo steady nga toli focused osobola ova ne ku mulamwa era aliwo bendaba obufaananyi buserefi beema olabakola neŋŋaana singa twasubwa nnyo King Shiba singa teyagenda n'amala jjako ku kampasi nga babyekola ebinnyo singa empya eziri lwakuba King Shiba takuba abawala akuba nze kiba kikosa ggwe era waabeera abakazi b'omu maka bino omwami yayenze tayomba namujja we omwami gwe gwalevuga naawe abakabaka gwamu bugwe kabaka weddemu ate ebirungi bye wakasanga ku kampasi ku bulamu bwa kampasi ffe bwe tuwulira obuwulizi
ebimu ebirala ku bizibu byensanzeemu nti mba nina balansinga music balansinge ne ganjani ame balansinge n'ebitabo kati ate jjukira byonna byetaaga time kati nakyo kintawanyamu naye ninalemerako bintu byensi bwe bityo ate okunyumirwa bagamba ku campus obulamu mbeera bwa kunyumirwa ati kati olaba okumanya campus kunyumirwa kati olaba buli omu ali bibye wano tewabaawo akuwa mateeka gwe yeesalirawo kyokola kati olengera bali abaana biri ebyana ebisibya amava omulengere mulabye asibye akabina kati abali mu byabwe wadde mboba ne boyfriend we ne banyumya ne beekubya buserebi ne beererako ne bakola batya byonna wano campus teryakugaana buli omu akola kimuwa mirembe liteeke ne zifuuka liteeke naye mu linnya lya yesu liteeke tuzigoba nze sijja funa liteeke si gwe alina tujja vidiyo ya dibaida we tukwogereko nsuubiramu eno sente yezibadde zintawaanya kuba kati olwo oluyimba lwa tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja olaba emba ku campus siba na vibe naye singa mbadde eri mu ganjani singa kati obakubyemu awo mukama atusaasidde oluyimba ne terulikola bubi nadde ndabako ku tiktok nga luli mu challenge ezimutwalo plus kati kitegeeza luba lubanja vidiyo ngenda lwana nga wensobola tushutinga vidiyo kasente yekabadde kantawaanya nti jjukira okujja wano campus buli lunaku oteekamu transport okugula handout sente bekyo kitegeera naye nga akasente wemba nkakwasiza mukama nga mpadde ekisima ngenda shooting eyo vidiyo tugite then n'aba nampa ku mirimu okujja okubayimbirako ku bivulu parties what of course enamba yange eri 0755 32 65 55 ennyimba empya zo tulinde oba tusooke tugumire kutujja music mungi gwe twagala okukola naye tusooke ne tujjo nasooke tekijja kola makulu ofulumya audio omulala nga ne vidiyo y'olwo tetunagiwa abantu katusooke tukole vidiyo then nja bongera n'ennyimba nga bwe rebrandinga kuba era obwedda eri owempita nga bakuyita mukunja mukyala waaliwa abantu abamu bambi bamanyi shiba akyali part of me neno ku university we bamanyi kati nno nkulaga ne wemba mu lecture bamukubooza kengi shiba ali wakati jjukira najjako naye wano ku campus kati semba bamanyi oba alina utuzze naye olina woomulese ejjasa abamu tebannamanya nti bambi twayawukana yatambula bibye nange nensigala byange naye kisinza okunsanyusa leero oli free nnyo kwegamba ogenda odda ku nnomo luli nakusanga nga eri muganja noba ne stress oli bibyo nnyo naye oli free nnyo simanyi oba okikoze otya ati kati ate tubeera kudda gwe kyonomanya kati ebbanga lyembadde mmaze nga mbeera ne king shiba ng'omuntu omulala yenna gwoba wangadde naye bw'atuuka n'akuvaako like kuba shiba nze twali enkolagana yaffe yali twali tukwatagana nga like era kyemanyi naye gyali ya missing yali yammanyira nga nange twemanyira buli omu amanyi obunafu bwa munne nga twabumanyira n'obwemanyira weyabayi nga twevuma tuyomba twekuba but ne tusigala nga tuli nga mulina ekibagatta nga tuli kyekimu okitegeera kati so nange wembeere nalinga mu misinga naye natuuka naye nga tunaabeera ku kino tekiri kitegeera nga nino takinga decision nkole nsigale nzikirize nti kati ekyo kizze kihapeninze kiwedde nakyo kyayambako nnyo okgendako nti we namweguyange ennyo ne waba akoze ebyekisiru kati ng'ate abamu bagamba mukunja yeeguya nnyo shiba kuba shiba ye bulamu bwe waatali tasobola kusavaivinga so kati oba abantu abo ebigambo ebyo bwe biri bakyabirina oba kati bategedde nti nze nkulaba olina musanyufu andi naawe mu byange nogejja ofusinye nekkanyiriro simanyi oba shiba ali ku kitundu kikumalako omubiri olengera abaana ba campus gw'oli wanu aze sinnafunayo omwagalwa campus tonnalaba okakasa mukunja ag'amaaso sinnabafuna ag'amaaso agakuli mu ngalo ebitabo bingi wano mwana wenadda mu buwala nyinza okugwa ate kati olaba mweteekamu olugezigezi olunoonya ate wennaagwa kitegeeza mujja nasabayo document ebiwandiiko byange nga nange nnyini byo sinnabifuna enkeera gye nakedde nabadde ngo banza ku mageri naye ani akusasula
Ugambye bannayuganda nina mikwano gyange nkuyanja abali mu diaspora abasinga okuwagala bongere okusasula kati bwino yo bamufunye nti osoma ekyo naye sikyawakana bongere okusasula sikyawakana era kankwerekereze sebo weeyongereyo katofuluma gwe togenda sazena oyinza okwetoola obanga olina bisiru binno mwateseza omanyi lwaki sigenda genda naawe mukoleko effujjo omanyi lwaki sigenda genda naawe luli ombuzeeko nendowooza otemye neera nenkulaba nti oli ne kaakati oyinza okuba weetoolola mukunja okomewo okole ensazagge ate sika neeweyo eddakiika 3 ate kirungi kisaze naawe tunaddingana olundi omutima gunga olina booli nabo ndi ogwo kankube ku ya abe tokuba ate okuba ali mu kyaki tokuba ate leero sande asaba olwokusatu naye nga basobo ne bannyabo ndowooza ababadde bagezaako okuwakana abatandise sitole yaffe eno ku expo okuva we nakedde bwe naswamye nga sinnamulaba nze nange mullo mbadde sikkiriza kubanga ebiseera ebisinga nga mulaba nnyo ku ganja nokumba alina essaawa zasomeramu nanyuka nakola ki ogenze papa nkuswamye sinnakkiriza so nange mbadde nina essaawa zentera omulabamu kumbe alina essaawa zajja wano bambi ku Makerere n'asoma ate bambi obulamu bwe buli nyuto bulungi nnyo buli free nnyo talina yadde stress so bw'alaba evidiyo eno osobola ogisharinga n'ogimpeerako munno omulala naye naabanga alaba obanga akakasa bwentyo bwe mbadde nakedde nzeka yalooza tuli bangi nakedde nzeka n'okujja ku Makerere University era naye kati kanfulume nange ngende ewaka nze omwana soda eno Expo TV mukama katonda omulungi abankuumire Expo TV to the world.